Eggwe nina ekintu kye ndabye mu kibiina kya Nuupu. Abantu bano bali organized ebyaddala. Obwedda neegendereza buli kimu nga buli kimu organization nga y'amaanyi. Babadde very organized. Abantu ba Nuupu naye kirungi kyogerwako bali very organized. Nimbye buli kimu kiba naye nga bannange omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuza ekisa. Mukyalo oyo yannomye nnyo, azadde omwana w'omu, nendabira ddala bannange fe abazadde omwana omu oyinza okuwulira ennaku anti wekubakubako kwabo abali okumpi olugira nga bagenda bamala ne bagenda mwana goloza basigala woowe gamba nti tasiima ebulaagiwa naye leero Sheila Price asiimye ekibiina kya NUP nti mu butuufu abantu bano bali organized mu bintu byabwe bye bakola. Ate nno kyo kituufu ddala bw'oba ozze ng'ogoberera ekibiina kya NUP oba bafiiriddwa oba bali ku mukolo, ebintu byabwe babikola n'obwegendereza era byonna babikola mu butuufu, naawe n'osiima. Awo we tuli. Olunaku olwaleero munnange abasajja ab'ebijambiya balumbye omwami misana ttuku era ne bamunyagulula ensi ng'eraba. Akatambi ako mbadde ngezaako okuba nga ate nkanoonya nkabateerewo wano eno, naye emmotoka bagyasiiza kwegamba ne bamunyagulula byabadde nabyo. Tubadde tukyali ku ebyo. Omukulu Hassan Kasinje mwena mumanyi ono nga yaliko Commissioner of Police wano eno mu ggwanga Uganda era yali police officer naye yali tayalinga. Naye yategeezezza nti yasimatusa olunaku lwa yesterday okuba nga bamurobinga entinda nti ddala zabadde mu ssaawa ng'awo nga 6 nti naye lwakuba yabadde n'emmundu n'agiggyayo n'aba nga agezaako okusikayalinga abantu bano nti naye ye kusinziira ku ye agamba nti babadde baswamye nga baagala kumubbako motoka. Uganda tulagawa ebintu si birungi byonna gye tulaga era byo mu butuufu twetaaga kusabirwa. Tubadde tukyali awo era nga tukyagenda mu maaso. Ono n'avaayo n'agamba, ndowooza mukulu Simon Kagwanjala ng'agamba nti naye abange lwaki tebakwalayo like ne weba wiiki emu baweemuko omukulu Fred Enanga ajje addemu ayogerereko ekitongole ekya poliisi nti ne weba wiiki emu nti kubanga abantu bamusubwa. Naye ekiri nti ekituufu kiri nti omukulu Fred Enanga ye mwogezi wa poliisi yali yayogedde abantu ne basigala nga bakyamwagala. Alina engeri gy'ayogerangamu ebintu bye ate ye omuntu kwegamba asaagasaaga. So noono akireeseemu ng'ebayirawe nga tuvuddeko eyo. Mwalabye omukulu Tata Trump kulumbe yakutta akazindaalo. Njogera ku mukulu Kapere. Naye mu kazindaalo kano ayina obubaka bwe yayisizaawo. Ono bw'agambye nti tusaanye tugoberere. Kapere, ensonga ya Kapere ekibiina kya NUP mugitunulemu kubanga yagireetedde mu NUP naye tugitwale tugigaziye nga ey'Abannayuganda kubanga NUP kibiina kiwagibwa Abannayuganda. Ensonga ey'okubeera nga tutandika okufokasinga okuba ne facilities ezaffe mu ggwanga Uganda nsonga nkulu nnyo kubanga mu NUP tuyina abaana abasomye ne babulwa emirimu, tuyina Abannayuganda abasomye obwa dokita naye emirimu ne gigaana kubanga gya connection. Tuyina abaana abasomye obusomesa ne bigaana. Tusobola otandikira awo nga tulajjako gavumenti naffe tuyina okutandika okukola ebyaffe nga Bannayuganda naye nga tuyimiridde emabega wa kibiina kya NUP kubanga kyekibiina Bannayuganda kye bakkiririzaamu, kyekibiina omuli omukulembeze Bannayuganda gwe baalonda. So kati ensonga ya Kapere enkulu nnyo. Tetugenda kubeera ng'ano nga tugamba nti gundi bamuse ne gundi bamuse. Tusobola okendeezaako ku bimu. Nze manyi Bannayuganda basobola cause they are willing.
bannayuganda babonaabona nga bagenze mu malwaliro eyo okufuna obujjanjabi ne batunuulibwako ng'ebitagasa naye ng'omuntu alinamu akasente ke yalifunye eddagala yalifunye obujjanjabi obusookebwako ne bugaana buli omu olina kuliisa muliise ogenda okufuna dokita ng'olwedde booliisizza balinganga basatu mu mulaga awo ogenda okufuna dokita nga booliisizza balinga basatu ogenda okukomawo ne babeera bakwatendinzeeko okuddamu dokita okukwatendingako era nakyo kyetaagisa kugulirira tusobola okufuna facilities ezaffe bwe tubeera nga tuli mu kulwanyisa gavumenti ya dictatorship naffe tusobola okufuna facilities ezaffe tusobola okufuna amasomero agaffe tusobola okufuna amalwaliro agaffe ne tutandikira awo ensonga y'akapere mugirowoozeeko Honorable Secretary General Lopu ensonga eno mugirowoozeeko mugitwalire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde ateeka kubanga speech y'akapere yagirabye naye nga speech erimu amakulu mayitirivu nnyo ate nga tusobola mpola mpola tusobola projects oziwa obudde ne tuziggusa kwa bino tebiriko NUP Uganda abafa abantu bafa mu ngeri ey'ekyoyonoonere n'agenda mu ddwaliro ne bamutunuuliranga abalaba kazambi olw'okuba talina kyali talina kaayina talina kasente abantu bafudde lwakuba nno talina ssente nti oba ssente teziweze neekuba kubulako $5,000 nga bamusabe kakadde ne bagaana omujjanjaba omuntu n'afa nga babasalidde obukadde 3 ne babawako akakadde kamu wamala okufa ate ne babasaba ne balansi ebintu ebyo birina okukoma waliwo abantu abasobola okugamba kanziteeke wano nsobole mu future okubeera nga sasula ssente zakyeyonoonere ate omuntu wange n'amalera n'afa tusobola okufuna facilities ezaffe nga bannayuganda tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo navuddeyo n'analyzinga issue y'omukulu Balamu Balugahala statement gye yakoze bwe babadde mu paalamenti nga bali mu kubanga bakungubagira omukyala Helen eyatuvudde ku maaso ono agamba nti statement eyo muyinza okugitwala oba muyinza ogitunuulira ne mutagiwa nnyo budde nti naye wobigaayagaayamu nti olabira ddala nga balina bingi ebyokunnyonnyola bwe baba bagezaako muwa ssente emirundi egiwera n'azigaana then muvu yaabwe eddako yandibadde ki Balamu yavuddeyo n'ayimirira ku fulo ya parliament nti bo bali open bo bagaba enguzi era omugenzi bagezaako muwa enguzi several times n'agigaana. Honorable Nachimuli was not transactional. I made several attempts to transact with her to join NRM. She didn't allow, and I told her I will find more time to transact with her. So she wasn't transactional. Thank you, Right Honorable Speaker. Ekyokubeera nti full minister ya admitins n'aga nti bo mu kugaba enguzi babeera okujjako ng'ogaanye ŋŋaane. It is a story for another day. Naye njagala nkubuuze gwe baali bawa enguzi oluvannyuma lw'okugigaana next move yaabwe yali ki? Kuba omuntu tasobola kuwa nguzi unless ng'akulabye nti you are a valuable asset and you can be valuable to them oba you are a threat to them. That's why bagezaako kukansa okuza ku saidi yaabwe. Kati byonna several attempts singa zigaanye kyekiba kiddako. Bannange njagala mbagambe ebigambo bino. Gwe wenna agamba nti olwanyisa Mwami Museveni nga ddala byoyogera oli serious oli ku by'amazima. Si binene abakolera Museveni ng'oli ku bya ddala. Be careful with your life. Okuwakanya Mwami Museveni si byakusaagamu. Ebyo ebyokubeerawo ne muwoomerera ku bano ne muwoomerera ku bali and you be jolly to everyone. Babagambe nti ono wenna italinga abanupu abalala ono ali understanding ne bombeera temukanyiza ye ali understanding oyo gasiya kubanga abo tebasaagamu ku muntu abawakanya. Bw'obeera ng'oli serious kati njagala mbabuuze aga amalwaliro omubaka mwe yafiiridde bo bagagendamu abeenaalemu bagagendamu tebagagenda mu lwaki bakimanyi gavumenti yaabwe enzisi nabo y'ensonga lwaki tebasobola gagendamu kuba bakimanyi ate nga bo bakimanyi nti ababata tebayinza kuva mu opposition wabula ate mu bo bennyini
kati basobola genda malwaliro ago kuba bakimanyi nti aga malwaliro galiko surveillance bwe kibeera nti abantu abagenda okusaba emirimu babasindika babeere cleared mu yiso kakati njagala nkubuuze amalwaliro ago ge bawa license nga bakimanyi nti ku standard y'amalwaliro ago mujja gendanga mu makungu muyinza okulowooza nti amalwaliro tegayina surveillance aga malwaliro tegayina directive kubagamba nti omukungu yenna abazze wano oba any prominent politician abazze wano you have to report nti tuyinawo waneeno omulwadde bwati ne bwati nga mukungu wa government oba prominent politician. Njagala mbabuulira ebigambo bino mukoza abalabe mu kyama ne mu lwatu muleme kusaagamu kubanga abo betuwakanya bo tebasaaga bo bakwata abaana abato ne babasiba ne Honorable Mwanga Kivumbi wano mu Kalulu bakwata abaana b'abandi ne babalinyisa emiti gy'amasanyalaze nga baba bawanuzaayo fulaga abaana amasanyalaze ne gabakuba ne bafa kati abo bayita bakusaaga abaana b'abandi naye kakati igwe omubaka nosaaga bwotyo temusaaga nze mbabuulira ebintu si byakusaaga olaba naffe abaasamira eno miamu very careful ndi cautious nze olaba ne wane waka nze sirira ku sowaani nzeka ofumbye emmere tulira ku sowaani egi era bw'oyawula akubuuza oyawula esowaani twayombyemu temulaba nti kabebi kanga nkagala I suspect anything suspicious that threatens my safety, that threatens my life. Toyinza kuddamu kundaba the next day kubanga nze nkimanyi betwasamira what they are capable of. Hoyimirire eno mboba werekereze ebigambo olaba baakera ne bajjako internet kitegeeza mwababoganiranga musinzira ku internet you are a threat to them and they try their best to deal with you. Kati ng'osaagamu nze mbagambye temusaagamu ne bwe kiba kisiikirize kyo ng'otambula I myself I don't trust anyone. Ne bwe kiba kisiikirize kyange nga ntambulamu nti nsooka kwekyangamu bwe nti nenkakasa nti kyekingoberera. Oyinza okutambula omamalolooza kisiikirize kyekijja kigoberera kumbe omuntu yali mu kisiikirize kati wekyange mukakasa nti ekinzijirako kisiikirize kyange kuba omuntu ayinza okujjira omwo. Nze mbabuulira temusaagamu bintu bikwatagana na bulamu bwammwe. Bw'obanga ddala oli ku bituufu ng'oli ku bituufu muleme woomereza n'abo abantu mbwaddaawo ono mubanna okuwanjawula oyo gasiya. Yes, babikolera ddala era omusimbi bagugaba naye nga byonna bigenda mu maaso. Ono yagambye nti yatunulidde taata w'omugenzi Helen nti nga bamubuuzizza ekibuuzo ye nga ye agamba nti ansa gye yawadde eraga taata ali patriotic. Nze tewali muntu yasinze kunsanyusa nga taata w'omugenzi Helen. Bamubuuzizza nti muwala waafudde ogenda tuwaayo omuntu agenda omugenda mu bigere. Yatunuulidde ne yabadde amubuuza mu butuufu nga tamutegeere. N'abagamba emirimu mingi nnyo mu ebyobufuzi mubirabanga gwe mulimo gwokka oguliwo oba kitegeera. Omusajja ng'oyo ka vidiyo ngenda kabateerayo abeera ayagala ensi ye. Ne gwe n'obeeraawo mbukubanga bayira gambayo example personally nnyina olumbe lwe nagenda koko oba yali last year oba nga 2 years ago omwami yafiirwa mukyala we ku accident. Kakati mukyala we yali tannabeera na member of parliament naye ng'asuubira okwesimbawo ndoza yali alina kaadi ey'ekibiina. Kati munnange wali tukyali awo tebannaba na kuziika tuli awo maiti eri awo mu luggya oli yangamba Jenny kati ekigambo maiti wakijjawa. Kakati ne bavaayo ne bagamba mbu balangiridde sisita we yagenda okumudda mu bigere. Baana mwe sisita we n'avaayo nga talina na nsonyi n'asanyuka n'awanika emikono waggulu Mukama Katonda neyanzizza nali nkirindiridde and I'm like what? How did we get here? Nga n'abantu bakyakungubaga ekitegeeza nti gwe sisita w'omuntu oba wasanyuka nti ono afudde. In fact buli omu kyamuyitirirako okiraba. Ebyo ebibeera by'okugamba nti kubanga Jenny abadde mukulembeze kati afudde leka tujjeyo sisita we katujjeyo kazini we. Si buli omu mu family nti Jenny bw'abeera mu politics nti family yonna egenda kuyingira politics. And that is where we go wrong. Omuntu ayingira politics n'asitula abantu abatalina na mulamu abatalina kye bamanyi n'abayingiza. Kyovula n'empeereza ebeera ntono.
nenge bwe bikyali awo baana mu mangambye nzikyeyo enviiri mbuziruddeyo nga ne wiiki tennaba nakuwera n'ekirala envi zinsiiwa you guys ngenda kola video mbabuuze kye musobola okumpa ku magezi g'envi kyokka nga remedy nze kennyini nagibagamba naye sigikozesa wuliriza omwami ono nga akubuulira tweyanzisa nnyo taata okwagala ensi yo amaloboozi oyo oluusi ge tuwulira eyo kale singa mu famire mubaddemu omwana omuwala omulala asobola okuzanya ebyobufuzi ne tumuleeta ne tumuzaawo nawe wagawuliddeko obwo bwe buzibu bwa Uganda nze ekyo kimbonyaabonya mu kutegeera n'okukyagala kwegamba ebyobufuzi abantu balikirabanga gwe mulimu gwokka bwogera mu nsi yonna ekyobufuzi tebeerawo nerowooza kubanga oli mu paalamenti oli mu nabyabufuzi naye kati kono gwasigala kubanga gwe mulimu emirimu mingi nakwasa enkumbi n'alima mulimu muyitirivu nze ndi environment kugamba okategedde akantu ako bano be bantu abaagala ensi yaabwe nti talina ku bya ssente talina ku bya bitiibwa talina ku kina yakugambye olugendo lwono luwedde ategera akantu ako so mwagala ensi yammwe mulekerawo ebyo ebintu by'okuddaawo gamba okutwalira politics mu ngalo oba bwe mba nkiyita anyways tweyongera bambi okusabira omwoyo gw'omugenzi mukama katonda agulamuze ekisa ka maama sigadde ndi Jenny cheers I'm out taata we bali kubeera taata omulungi ate taata ayagala ensi ye munnange ate era taata ayagaliza abannayuganda tuvuddewo waliwo security alerts ziri wano nga bulijjo yagamba nti avaayo kwogera kiri kikuggwe obanga okopa mu bibiri obanga owakanyiza ddala ng'obireka akatambi k'engendo okukuleetera omuvubuka ono mwenna mumumanyi muyimbi wabula ye ajidde mu tteeka erigamba nti buli muyimbi afuna hit bamuloga batya eitha bamusindikire emmere oba bakola batya naye nga emmere egyo bakuleetedde ebiramu eddagala njagala owuliriza akatambi kano okawulire bulungi nnyo bino ebigambo si byange wabula nkafunye nga point of reference ku information gyenkuwa bino ebigambo si byange nkiddamu eno disclaimer ebigambo mugenda okuwulira si byange wabula mbikozeseza nga point of reference ku bintu bye mbadde temmanyi nti bituufu kankakozanyira wano ono omuvubuka amuyita likodi era butida abadde annya sitole z'eddogo nti bba bamuloga bayita mu mmere naye nga yamuleetera emmere mumanyi bulungi nnyo ebigambo si byange lindako njala kuwa point of reference kasana kuba bakabasajja bwenti banyuma dukira twali kyali mu lockdown balaba amaanyi gaali mangi omwoyo gwali waggulu nnyo abasajja basindika buli kintu ze basindikirako omusajja nandeetera emmere awo mu geto kyefu omu wano ku tiktok wamaanyi abeerako ku tiktok nandeetera emmere waliwo tewaliwo n'atuleetera emmere awo mu geto nga bataddeko bigreens byabwe bataddeko butimunesita waffe twagadde tukuleetereyo kamere yeze kifu godi omufumbi yeze kifu gundi omufumbi w'oku mikolo mulimu n'ennyama nga omanyi bageto yita ebiseera ebyo tuli mu lockdown twali bayala muna emitandikira bongo twalya muli nze bakyali bange nabongo jipiri bani bonna abaaliwo bonna balyamugwe mu mmere nemusokomera enjala kati kumbe bakola ki batugatta tebakoma kunze ne bagenda ne batayiza muganda nga omugenzi sitizo olwoyo ate ye kyebamukola kyatwala bulamu nti sitizo yafa gwe bino byakugamba ebintu byaddalayakufa naye ndoze ejja kuba mboozi ndala soke tukwate wano eyakazinga wano ye mbazi yemu yeeyo gande bano abasajja bazze batuteteya bote kulaba bulabi kumaanyi we kati naze nina abasajja nina abalenzi benewunyano nemubuuza nimwe mukikola mutya mwana omala kubo babaddewo nga tebazungirazungira mbayimbi abo bakadde kati ebadde point of reference ku information gyenkuwa njagadde otegeere
point of what? Point of reference. Kumulaga nti ekyokulabirako. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV tewerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereva mawulire tujja kubanga tugakwera tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wona wosinzidde kugamba bugambi nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kiwetaaga okubanga ofuna nja kubanga nkikuwa era nja kubanga nkikutuusaako sigala naffe